Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifero tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Karu. Oli otya? Ono kadima ku Beat FM 1. Finally, you've called. Nagambye nja kuba. Okay, so kunyonyolemu. Akati, nadinda okugamba nazaga oyogereko ne dadi wange. Kadimulaba. Boyfriend wange. Called Moses. He's called Moses. Aina 50 years. Aina 50 years. 50. And that time aina 52. Na iye chenzo kugamba tukanga mfukide kizibu. Akufukide atya? Gombera naye. So like Tired. How old are you? Oina myaka emeka? 23. Average months at 23. 23. Tata utamukwagaliza? Tanjagaliza. Lwaki? Buli kimu okumuneneza nkugambye. Nina kwegamba sibyo wakana akakoma because of him. Tata unga agamba ki? Yalaga nti oli mukulu nnyo kunze. Okitegeera? Amumanyi? Nayenga yes, amumanyi. Yamulabako? Because he's his friend, bamukwano. Ono mukwano gwa taatawo? Mukwano gwe. Moses? Mukwano gwe amumanyi. Kati kambuuze. Moses, gwe Moses wamumanyirawa? Mumanyi because he has been a good friend for my dad like for a long time. Tukoze tumulaba nko Moses. Abadde nga afaayo nga kyalina campus naletera ku bintu like he's a friend. He's a friend. More like even a family friend. Family friend. Kati gwe lwaki wamwagala? Namwagala kubanga yantegeera. Nze kyinza okugamba namutegeera yantegeera. Naye kakati sorry onansonyiwa okuyingira mu bintu byo Karu. Ngambye nti dadiwo ali 52 and Moses is 51. Yeah, of course era dadi mukulu. Mukulu kwoli. Dadi mukulu kwoli naye myaka ebiri gyokka gye gibaawula. Era aba mukulu. Okay, kale kiryoke dadi w'omukulu kwono. Ono ngambye nti yakutegeera. Naye gwe jjukira olina 23. Obulamu obutandika butandise. Okay, so kumbuli dadi akuwa reason ki lwaki toyagala Moses? Talina nnyo reason yegenda bajaawa because oli mukulu kunze. Yayagala nfune kuba myaka gyange something like that. Lwaki toyagala kuba emyaka gyo? Bantawaanya saagala ono yantegeera and dad kind of reason najamba because yet tamanyi Moses nze mumanyi teyebakangaku naye tabirangako naye teyebakanko na Moses was that necessary nanti tamumanyi naye tutongambye nti mukwano gwe naye akoma kumumanyaawo so me I go beyond gwe omumanyi munda so yamumanya nange namutegeera naye wamutegeera. Okay, kakati tugenda kukola bwe tuti mukwano olina 23. This is just a piece of advice to you. Mbadde nsaba nti wandi yakute Moses ayinayo omukazi oba saagala kumanya oba alina oba talina because tebinkwata. Gwe bw'oba okuze ogambye nti okuze omulaba wamulabako n'omukyalo oba ki? Alaba sibamanyi nze neemanyi nga nze gwe weemanyi nga ggwe. So kakati osuubira Moses ono kutwalawa? Okuntwalako omusuubira kuteekawa bagemburuza mugenda kubeera mwenna bbanga ki? Mpaka lwetunaayeko naye nga not that mbusijja amavala because of my dad or because of what nze kiyinza yagale mu mirembe. Moses ne dadi bakyakolagana? Si because yamuwoninga. Yamuwoninga? Yes, nze yawoninga Moses nanyiga. Era takyampanyi attention. That's why njagala oyogere ne dad. Ampe blessings nze mu mirembe like atwagalize, you understand? Tabaagaliza. Tatwagaliza. Onansonyiwa okuseka muki. Kakati naye nze mbadde nkyalekera ku lwaki toyagadde ab'emyaka gyo. Gulu kadi mulaba. Saagadde omu babiri si basatu si bataano. Naye bonna saagala kubanga batawaanya nnyo. Okay, so now you want me to call your dad? Yes. Mugambe nti sagala bambi omukunze. Mugambe nti mugambe nti abugambo kibuntume bwolaba obunajja mutaata. Njagala omugambe atukkirize mu bulungi nze ne Moses tu blessings ze nga muwala we ne mukwano gwe
atwagalize mu bulungi. Ndowooza balabamu era nedda asinga mami obukulu. Amusinga. Kubanga saakimulangira nsambi mugamba. Amusinga obukulu. Amusinga obukulu. Amusinga emeka. Amusingira ddala. Amusingira ddala. Amusinga emyaka 10 naye saabalaba bubi. Naffe we tuba tugendedde awo tuba tugendedde mu layini ye. Kakati tugenda kola Karo. Kakati nsaba. Olime tambule mu layini ya dadi. Waba akulabudde oba bagamba nti eriiso ly'omukulu waddugala weewalaba. Ate awo obanga gamutayagala kunyamba. Nandi kuyambe naye kati teberezaamu akafaananyi singa abadde muvubuka muto nandiga nti nange nkiraba nti nawaddugala weewalaba naye nkunyonyodde nekugamba nti nze oli twayetegeera. Mwetegeera nti okwetegeera kuno era osobola n'okufuna muntu omulala w'emyaka gyo. Anti ab'emyaka gyange nkunyonyodde. Wabalaba bongambye naye nze mbadde nsaba tusooke sijja kubira dadi wo for now. Ate lwaki? Anti ndabanga siina nsonga nnene eri awo lwaki mukubira. Kadi ensonga zenkwadde zonna tolabyemu. Ntoddemu naye olina kutereera. Kale Moses mwagalire ebbali eyo. Mwana muto Kabogoza naye Kabogoza gamba oli mwana muto wabula kyekituufu wa makalo oli omusajja akusingira ddala emyaka 5 miramba ojja kuboweza 3 nga yakolano kosi nedda era wekino bomu omanyi okay wali uliddeko ekigambo namwandu kati naye tetugendayo bambi gendayo ngamba kino kino oba otidde omukubiba kino kyo kingamba oba otidde bawulirizaabo anti mbadde oba namwandu buluma nnyo nedda gwanagambye nti n'oli agenda kufa oli muto agenda ne mu jimu akola obunyama oli muto nkugambye oli muto twayete kiri okke naye kale kyakweyongerayo nnyo mwami kadi mwabo kale ng'otidde mpapa sonambayo tubikoleleko nga tetuli ku mpewo gwanage nti ntidde mukulu ntidde ki otidde nze mmoze oba ntidde kiina kye ntidde naye just nze ndi mukulumirirwa ggwe enambayo kale nja kukubirako enamba yo kasanjiina nja kukubirako nga tuli off air twongere okwogera owulidde kale mukwano baayi wangi tonyambe kati oliwo weogerera bino ndi waka naye at least mpapa sona namba yo onja mmanyi nti anti ngenda kukubira ku personal namba yange jimpe kati mukulu Karo nja kifo kya Moses nja kukubira mujjeko bujja nawe nja kudda mu kifo kya Moses nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenzekadima namayanja ni Anko Kabogoza ekintabuli ky'omuziki ekisinga anoonyeza ku WhatsApp siriyo mpoza anoonyeza ku simu yaffe ya bulijjo ejjokusanga Wanji ali ku simu tuteese ekibula nebera kibula ogozo gambo teweruweru sina tabu muganda wange enkubuulire kadi mukoze bulungi osanyusa mulimu ebintu byolaba binaleeta obuzibu omuwala yayagala omusajja naye kale webale nnyo munnaffe yagamba enkulu enywa Wanji nawe okuwuliriza empati yawo kirabawo gundi kiremesa omwana kugenda n'omuntu we agende n'omuntu we bandi balese n'omuntu we bandi balese bandi balese ne zidde okunywa Wanji kale kandabe wananeti katulaba neti kyagamba wano tuwulire mukulu kadi mwana tuweza akakala kama kawala kange nyizo kwa kuba emiggo nkakuba emiggo nengisigala we nkikwata ettaka nenkamala mu oluzungu kasiru waitaweza kyali amugamba mu myaka 5 kama akazaali tagala kumutta kasigazira obugaga nyizo omukuba nemmala mu oluzungu olwo wallahi aneti omwana kwali awuliriza ali ku BFM kale tetusobola kusukako nnyo wano twagala okubaza okubanga ogibaddeko